azitutte nga azikutte mu ngalo. Azio Alan Ngona akola ku gwa kunoonyereza ku buzi bw'emisango ku poliisi y'e Luweero eyakwatiddwa olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okusaba abasibe ekyoja mu miraalyo kabate ku kakalu ka poliisi. Kino kyadiridde abaabadde beerula empenda z'ettaka ku kyalo Lutuula mu ggombolola y'e Butuntumula okukwatibwa poliisi nga ku bano kwabaddeko ne ssentebe w'ekyalo Richard Sendese. Olutandise ne batujjako statement buli omu nga nze chairman LC1 nempa statement ne surveyor n'awa statement n'abayambi be ne bajjako statement. Kigambibwa nti bano olwabasabye ensimbi z'okubata ku kakalu ka poliisi baatemezaako RDC wa Luweero Feibe Namulindwa eyabasindikidde ssente. 200,000. Actually, I want to sell to me bond, which is a constitutional right which I'm supposed to get free of charge. I contacted the office of the RDC. I'm not fine, but here they want to charge me for bond, only to buy bond at 200,000. So they're like, it's fine. We are going to send you back. We're going to send the money, photocopy it, and send you back up. This man never gave me money completely. Azio yasoose kwegaana nga bw'atannaba kujja nsimbi ku basibe bano wabula oluvannyuma yamaze nakkiriza bwe baleese ssente ze baayokezaamu. Kubanga abantu bwe babanga poliisi gye bandibadde bagendamu okubayamba ate poliisi yennyini ye bajjamu ssente ku bintu buli omu kyamanyi mbu kya bwerere, then tubeera naffe nga officers oba abali mu kifo kino ekyokuba nga tusaavinga bannayuganda tuba tukoze injustice. Gye buvuddeko abantu mu kitundu kino beemulugunya eri kaliisoliiso wa gavumenti ku nguzi esusse mu bapoliisi.